Okusinziira ku nnambika y'akakiiko k'ebyokulonda munnakibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu olwaleero abadde alina kubeera mu disitulikiti y'e Alebutong ne Otuke. Kyagulanyi mu disitulikiti y'e Alebutong gy'atandikidde era ng'eno akalulu asazeewo okukanoonya kyalo ku kyalo. Ono asookedde mu bitundu by'e Arroi ng'abeeno abalaze Uganda empya gy'azze atembeeta. It does not matter your tribe, it does not matter your religion, whether you are man or woman, we are going to be equal in the new Uganda. Kyagulanyi mu bitundu by'e Akura abeeno abajjukizza ku nte zaabwe ezigambibwa nti zaababbibwako Abakalamojja okuva mu myaka gy'ekinaana. For 40 years, has he ever paid you back the cattle? Abategeezezza nti wadde nga gavumenti ezze basuubiza okubaliyirira kye kiseera bakimanye nti baasuubizibwa byoya bya nswa. The waiting is over. Now I am here in this area to open your eyes. Kyagulanyi ne mu byalo ebirala gy'alaze enjiri abadde abawayo akwenunula. I am here before you. I want you to come out of the polls so that we go to that state house and we make it for all Ugandans. Bw'atyo oluvannyuma yolekedde disitulikiti y'Otuke gy'abadde alina okumalira kakuyegewe olunaku olwaleero. Ng'akozesa oluguudo olunene olubadde lulina okumutwala mu disitulikiti eno asanze omugga gwa Apak nga gubooze. Kyagulanyi aggyeemu engatto nga bwe yeemanya essajja n'asalawo asomokere ku bigere. Wabula gye babadde beeyongera ng'amazzi nago geeyongera obungi. Waliwo omu ku bawagizi ba Kyagulanyi abadde abakulembeddemu ng'ono abadde amaliridde abalage nti basobola okweyongerayo wabula gy'abadde yeeyongera katabbire. Bw'atyo Kyagulanyi agenze okulaba taamaleeko n'asalawo eby'okweyongerayo abiveeko. We have tried to move on foot. But when you go further, it becomes deeper. That means the cars cannot pass, especially our lower cars. Kyagulanyi ategeezezza nga bwe kikwasa ennaku okulaba nga ku mulembe guno wakyaliwo disitulikiti erina ekkubo nga lino. I want you to understand where you are and the kind of country that you're living in. Maybe that will help to open your eyes. Now this shows you that this part of Uganda has been completely forgotten. Ono ategeezezza nti ekisinga okwennyamiza kwe kubanga embeera embi ate tekoma ku makubo gokka wabula buli kimu kyadobonkana. The state of this road shows you the state of the schools, the state of the hospitals and the state of livelihood in Uganda. Kyagulanyi abeena abasabye okwefumiintiriza ku misolo egibaggyibwako entakera bo bagiganyulwamu batya. This part of Uganda pays taxes, but look at the kind of roads that we have. Ne bannayuganda ewalala abasabye beebuuze lwaki embeera eno eri mu ggwanga ate nga mulimu ebyobugagga ebitagambika. You cannot find this in Kenya. Kenya. You cannot find this in Tanzania. Tanzania. And our country is richer than all those. Kyagulanyi oluvannyuma yeeyongeddeyo ng'akozesa ekkubo eddala erimulagiriddwa okulaba ng'asaliikiriza atuuke mu disitulikiti y'Otuke. Kyokka n'ekkubo gy'addukidde nalyo libadde mu mbeera mbi. Eno emmotoka zituuse ne zikwama nga zirina kusindikibwa. N'abo abamaliridde okuyitawo babadde balina kutunda mwoyo ng'enkoko emira ensanafu. Lubadde lulinga oluwedde wabula kino kibadde kituuza butuuza era nga n'ezimu ezisomose zituuse ewalala nazo ne ziremererwa. Wabula wadde ng'emmotoka ya Kyagulanyi n'endala zigezezzaako okusomoka nazo era zituuse we ziremerererwa. Tuze wano ate nga luno ddo lubi nnyo.
Kyagulanyi amaze n'agonda n'asazaamu olukuŋŋaana lwe gy'abadde alaga. Ssaawa 11:30 bwe tugamba ate kwetooloola tuyinza ate okumala essaawa endala 5. Eno embeera y'enguudo mu Lang'o. Abantu babonaabona nga bwe mulabye omwana ono muto abadde ava kutambuza bigere kutwala mu mugga okumutwala kumujjanjaba okumugema. Nakulegulo bantegeezezza nti bakusyuza omuntu yabadde amazzi gwe gatwala. Bino ebintu ebimu bye twagala okulwanyisa okulaba nga tujjawo. Kyagulanyi olunaku olw'enkya wakubeera mu bitundu by'e Abimu ne Kotido. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.